zikyagaanidde ddala okuba nga ate zitereera byeyongera okuba nga byonooneka munda mu ggwanga lino. Sabbiiti eno gye tukuba emabega wabaddewoko enteeseganya ezaategekeddwa okulaba nga wabeerawo peace agreement oba endagaano ey'emirembe eteekebwako emikono wakati wa gavumenti y'eggwanga erya Congo kw'oteeka ne gavumenti y'eggwanga erya Rwanda abali ku mbiranye mu kiseera kino nga baagala okuba nga bakubagana. Naye ekyasinze okuba nga ate kireetawo obweraliikirivu nti endagaano eyabadde egendereddwamu okuba nga ekolebwa teyavuddemu kalungi. Jjukira nti Congo erumiriza Rwanda okuwagira abayeekera ba M23 abatigomya gavumenti y'eggwanga eryo. Kyokka ate nga bw'olaba olunaku olwaleero bongedde okwadvansinga oba bongedde okuba nga baddiza ebitundu ebisinga obungi, ebitundu ebimu naddala eby'enkizo ebibadde mu mikono egy'amagye ag'eggwanga erya DRC. Kati okuviira ddala omwezi oguwedde, actually ndowooza emyezi ng'ebiri emabega, Congo ebadde yeebuuza amaanyi abayeekera bano aba M23 gye bagajja okubeera nti bakola advancement ezifaananako bwe zityo. Beeyongera okuba nga bazingako ebitundu ebisinga obungi okutuusa lwe bakizuula nti bandibanga balina omukono ogw'amaanyi ennyo ogwa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda, ekintu Kagame kye yeegaana. Naye ate mu wakati mu kukyegaana waliwo ebintu ebimu byakkiriza ebisobola ate era sitiri okumulinkenga okumutuusa ku ekyo nti alina kyamanyi ku kuwagira abayeekera bano aba M23. Wabaddewo abakungu okuva mu ggwanga erya Congo ne mu ggwanga erya Rwanda baatudde babeeko enteeseganya ez'emirembe ze batuukako. Actually ekigendererwa kyabadde kyakulaba nti bateeka wansi ebyokulwanyisa bonna n'okweteekerateekera okweteekerateekera olutalo nakwo kubeere nga kukendeera. Naye bino byonna balemeddwa okubaako kye batuukako, era amangu ddala ng'enteeseganya zino zaakamala okuba nga zigwa obutaka nga tewaliwo kituukiddwako, tewaliwo ndagaano etuukiddwako ekkiriziganyako nti katuteeke wansi ebikola. Ate okulwanagana kweyongedde okubeera okw'amaanyi ennyo mu bitundu ebiri mu mikono gy'abasajja bano aba M23. Bw'ogendako mu bitundu emanyiddwa nga Mukondi, ekyalo ekyo Mukondi kiri mu maserengeta g'ekibuga Beni, wali mu North Kivu. Kilometers ndoza ziringa 19 ziringa 30 oba kilometers nga zemayiro nga 19. Ekyalo ekyo wekiri Mukondi okuva mu kibuga Beni. Jjukira ekibuga ekyo kyekimu ku bisinga obunene mu bitundu ebya North Kivu omumamidde abayeekera bano aba M23. Amangu ddala ng'enteeseganya zino zaakamala okugwa obutaka nga tewali kituukiddwako, abayeekera bano aba M23 bazzeemu buto okuttukiza ennumba ez'omutawaana ennyo. Saagala weerabire nti ate mu bitundu bino era byemu ku ebyo ebisinga okutawaanyizibwa abayeekera ba ADF, Allied Democratic Forces, bagambye okuba nti ate balwanyisa gavumenti ya Uganda. Eno byemu ku bitundu gye basiisidde gye batera okuva okujja okukola obulumbaganyi mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga ate erya Uganda. Bye bitundu bye bimu. Era mwezi gwali guwedde, ojjukira bulungi nnyo, waliwo alipoota yafulumizibwa ekibiina ky'amawanga amagatte ne kigamba nti kiteeberezebwa okuba nti n'abatujju bano aba ACC nabo bayina enkambi mu bitundu bino ebya North Kivu, nayo basimbyeyo amakanda. Jjukira nakugamba nti Congo eno oba Democratic Republic of Congo lyerimu ku mawanga agakyasinze okubeeramu ebibiina ebyabayeekera. Egamu ku mawanga agakyasinze okubeeramu ebibiina ebyabayeekera okwetooloola ensi yonna, era ly'eggwanga eririmu amagye g'ekibiina ky'amawanga amagatte amakuumaddembe agasinga obungi okwetooloola ensi yonna. Sabbiiti eno gye tukubye emabega, abantu kumpi abakunuukiriza mu mitwalo 30 be badduse mu maka gaabwe mu bitundu ebimanyiddwa nga Ruthuru. Waliwo ebitundu ebimanyiddwa nga Rushuru kwoteeka ne Masisi. Bino nabyo biri kumpi ate nawali mu North Kivu we biri awo wennyini mu North Kivu awo.
abantu kumpi emitwalo 10 agawera ddala abantu emitwalo 30 be badduse mu maka gaabwe mu bitundu bino oluvannyuma lw'okulwanagana okubeera nga kweyongedde munda mu bitundu ebyo abasajja bano aba M23 nga bongedde okuba nga ate beeriisa enkuuli mu bitundu bino. Agavaayo galaga okusinziira ku bakungu ab'ekibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku banoonyi b'obubudamu kya United Nations Refugee Agency bavudde ne bategeeza nti ekyamazima embeera eyongedde okuba nga eyonooneka mu ggwanga erya DRC. Abantu badduka mu maka gaabwe, abantu baleseewo amaka gaabwe, abaana badduka, abakyala badduka, abaami badduka, abantu bali mu kwawukana. Emmundu bwevuga buli omu akwatalirye, omwana gyakutte gyagenda gyapaalira, maama gyakutte gyagenda gyapaalira, taata gyakutte gyagenda gyapaalira, tewaliwo amanya munne wa waali. Kizibu nnyo okusanga famire nti babadde babeera wamu ate era badduse wamu. Lunaku olw'eggulu nalabyeko omwogezi w'ekitongole kino ekya United Nations Refugee Agency munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Matthew Saltmarsh yavuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima baakabalako abantu emitwalo 30 abaka omuwuliriza wa Palo FM njagala okujjukiza nti guno sigwa mulundi ogusoose okubeerawo enteeseganya ez'emirembe owali mu ggwanga ate erya Democratic Republic of Congo ku nsonga ezaayo ez'eggwanga erya Congo. Mujjukire omwezi gwe twakakuba emabega omwezi ogwokubiri waliwo era enteeseganya ezaategekebwa wali mu kibuga Bujumbura mu ggwanga erya Burundi ng'enteeseganya zino zaategekebwa ab'omukago gwa Africa, East African Community. Waliwo summit eyali mu ggwanga erya Democratic eyali mu ggwanga erya Burundi, abakulembeze okuva mu mawanga ga East Africa gonna enteeseganya ezo ze beetabamu. Jjukira nti mu kiseera ekyo abasajja bano aba M23 baali baakamala okuba nga bawamba ebitundu ebisinga obunene ebya North Kivu, baali baakamala okubiwamba mu kaseera ako era ng'okulwanagana kwali kw'amaanyi nnyo mu kaseera ako kennyini nga baali boolekedde ekibuga ekikulu ekya bitundu ebya North Kivu, ekibuga eky'Egoma. Kati abakulembeze ab'amawanga ga East Africa kwe kuvaayo bajje batuule bukubirire babeere nga bateeseganya ku ki butya bagenda okuba nga ate bamalawo obunkenke obwali bweyongedde nnyo mu bitundu ebyo. Mu mwezi ogwo abantu emitwalo 25 abantu emitwalo 52 be baali bakadduka ate mu maka gaabwe mu bitundu bino ebya North Kivu wokka okuviira ddala mu mwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2022 okutuukira ddala mwezi ogwokubiri omwaka ogwa 2023. Abantu emitwalo abawera ddala 52 be baali bakadduka mu maka gaabwe olw'okulwanagana okuwa abasajja bano aba M23 mu bitundu bino ebya North Kivu. Naye era mu nteeseganya zino baavaayo nga tebalina kukkaanya kwe batuuseeko okw'amaanyi ddala, kubanga era abakulembeze b'amawanga aga East Africa kye baakola ekinene nnyo kwe kulagira buli ludda olulwanagana okuteeka wansi ebikola, okulagira abasajja aba M23 okussa wansi ebikola, n'okulagira amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okusiriikiriza mu nnumba ze baali bakola ku magye ku bayeekera bano aba M23. Kyekyo kyokka kyekyamaanyi ennyo abasajja bano kye baakola, abakulembeze bano lwe baatuula kye baakola. However, njagala nkulengeze kino nti abakulembeze ab'amawanga ga East Africa n'omukago gwonna okutwalizaamu ogwa East African Community bakyagaanye oba bakyalemeddwa, kankitwale bwe ntyo, naye era nga mu kkowe erimu oyinza okugamba oba oliwo bakyagaanye bugaanye, naye kale kankitwale mu kkowe nti bakyalemeddwa okwogera ku nsonga entuufu zennyini ezireetawo okulwanagana mu DRC, okulagira obulagizi aba M23 nti muteeke wansi ebikola, n'okulagira gavumenti ya DRC nti siriikiriza mu nnumba z'okola ku M23. Ekyo tekimala. M23 erina ensonga lwaki erwana mu ggwanga erya Congo. Kati ate naawe tosobola kugamba gavumenti eya Congo, Tshisekedi tosobola mugamba president tokola nnumba bulumbaganye ku bayeekera bano aba M23, nga gwe Uganda wasitula n'amagye agago n'ogatwala munda mu ggwanga erya Congo ng'olumbya abayeekera abakutigomya aba ADF. Kati ate n'olagira oli mu ggwanga lye nti ye talumba ate bayeekera bamutigomya. Olabirawo nti Tshisekedi ekyo yali tasobola kukikkiriza era kyali tekisobola kukola.
Then abayeekera bano aba M2 Rwanda agamba nze lwaki presence yange njagala mu ggwanga erya DRC kubanga ninayo nange abali threat eri eggwanga lyange benjagala okwetangira n'okulwanyisa bebana abaddukirayo bali bennagamba abaddukire mu mwaka ogwa 1994 oluvannyuma lw'ekitta bantu ekyali mu ggwanga erya Rwanda. Kagame beyeeraliikirira nti basobola okukola retaliation ne bakomawo. Kati ate gwe n'ogamba Tshisekedi nti tolumbagana bayeekera bano abakulwanyisa abakuba North Kivu okugisaanyaawo. Naye ate gwe ng'oyagala osindike amagye agago gakuba abayeekera abaagala beweeraliikirira nti bayinza okusala nga bayita eyo ne bajja ne batigomya eggwanga lyo. So olabirawo nti declaration oba resolution amawanga ga East Africa gye baakola okugamba bano nti musiriikirize mu kulwanagana tolumbagana ono naawe tolumbagana ono yali obaolya nga teri practical. Kati ne ku mulundi guno era byebimu byennyini bye baabadde boogera era ze resolution ze baavuddeyo nazo ng'okiraba nti teziri practical kumalawo kulwanagana kuno oba kumalawo olutalo luno oluli mu DRC. Kati olaba nti ate lwayongedde ku escalatinga bwe kiba nga bannansi b'eggwanga erya DRC abawera ddala 52,000 be badduka mu maka gaabwe wakati w'omwezi ogwokusatu 2022 n'omwezi ogwokubiri 2023 kyokka ate nga tulaba olwaleero in less than a month oba nga n'omwezi tegunnaggwako abantu 30,000 badduse mu maka gaabwe mu bitundu ebya North Kivu. Olabira dda nti waliwo okwongera olutalo okwescalatinga oba okwongera okulinnya enkandago munda mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Amawanga ga East Africa oba abakulembeze ba East Africa balina okutunuulira cause ensibuko y'olutalo luno eriki, ensibuko y'obutakkaanya buno eriki. Tebalina kubuusa maaso abasajja ababiri ye Paul Kagame owa Rwanda wamu ne Uganda, abo tebalina kubabuusa maaso. Bano abakulembeze abalala owa Kenya, owa Tanzania, owa Burundi, owa South Sudan bwabaagala okuba nga batebenkeza Congo nga baagala okuleetawo emirembe mu ggwanga erya Congo tebalina kubuusa maaso abasajja babiri Uganda ne Rwanda. Webuze basooke batuule wansi beebuuze presence ya Rwanda e Congo eri on which mandate, presence ya Uganda e Congo eri on which mandate. Kubanga okukkiriza eggwanga okuyisindika abayeekera okusindika amagye okgenda mu ggwanga eddala nti balwanyisa abayeekera ababalwanyisa si kintu ekyangu ennyo okusanga, si kyangu nnyo kusanga. Tosuubira nti wali owuliddeko nti Congo esabye Uganda n'esindika amagye gaayo e Uganda okujja okulwanyisa abayeekera abagirwanyisa, oba Rwanda esindisa amagye gaayo e Uganda okujja okulwanyisa abayeekera abagirwanyisa nga basinziira eno. Ebiseera ebisinga wabeerawo protecting boundaries. Mandate yekuweebwa ya protecting boundaries nti mpa mandate protecting boundaries zange, ensalo zange, abo abaagala okutabangula eggwanga lyange baleme kubanga tebalina we bayita kujja kuyingira eno. Gwe protecting munda mu ggwanga lyo nange protecting wano ku nsalo yange wamu ne munda mu ggwanga lyange nti bali baleme kuyitako kujja kuntuukako ku nsalo kujja kusala bayingire munda mu ggwanga lyange. Naye wabeerawo okuwa mandate nti jangu oyingire munda mu ggwanga lyange ofeffette abayeekera abakulwanyisa nga bw'oyagala, wabaawo ebirala ebikusike. Kati ebya amawanga ga East Africa bye galina okuba nga gatunuulira nti on which mandate ya Uganda mu Congo eriyo kulwanyisa ADF really, ate nga tulaba ADF esala nejja tulira babattira ku nsalo alanga bamaze okuyingira abalala babattira Kampala nga bamaze bayingira dde ne batuuka ne mu kibuga ekikulu. Kyokka ate nga mandate ya eraga nti twayingira eri amagye ga Uganda gayingira eri genda kulwanyisa abayeekera bano baleme kusala kujja eno nga bakolaganirawo n'amagye ag'eggwanga erya DRC naye ate ne mubasanga balina mu kibuga kikulu bagamba twabattidde mu Kampala. Kati awo eyo mandate eyo erina okwekenneenyezebwa bwekuba kumalawo conflict eri mu ggwanga erya DRC olunaku olwaleero. Ekyokubiri, bw'otunuulira Rwanda erina demands zaayo nayo
eyina byeyagala, eyina ensonga zaayo lwaki eyagala ebeere ne presence munda mu ggwanga erya DRC. Kati ate nga DRC yo teyagala era ne bannansi mwabalayo beekalakaasizza babadde beekalakaasa nga baagala amagye ga Rwanda gonna buli tebeetaagako presence ya Rwanda yonna munda mu ggwanga lyabwe. Rwanda kyega nti nze bw'oba onnyima mandate okuyingira mu ggwanga lyo ate nga Uganda yo omuwadde mandate eyo n'ayingira mu ggwanga lyo okulwanyisa abayeekera bamulwanyisa abaagala okumutabangula. Why? Ate nga bw'otuna historically Rwanda ebadde mu ggwanga erya Congo ng'ekyalina Zaire okumala emyaka mingi. Abanyarwanda bangi abaddukira mu ggwanga erya Congo ne bafuuka n'abannansi ba Congo. Kati Rwanda emu ku nsonga zayo erwanirira autonomous y'abantu abo bannansi ba Congo, because olwaliro batwalibwa nti bannansi ba Congo, however much they are Rwandese, they are citizens of Congo. Kuba webazaalidde webabadde, they are part of Congo. Bannansi ba Congo oba oliawo kye batayagala kukkiriza olunaku olwaleero bagamba let Congo be for Congolese. If they are Rwandese, let them go back to Rwanda. Naye ate emyaka miwanvu nga bamaze nga bavuddeyo e Rwanda. Kati ekimu ku ebyo Kagame byasinga okulwanirira kwe kulwanirira mandate eyo ey'abannansi ba Congo naye nga Banyarwanda ababadde munda mu ggwanga eryo okusinziira ku byafaayo. So walina kutunuulirwa presence y'ababiri bano Rwanda ne Uganda Congo bw'okubanga kyakutebenkeza eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Naye kyenyinza okugamba nti embeera mu kifo ky'okwongera okutereera embeera eyongera kwonooneka si ennungi ekiri awo munda mu ggwanga lino. Olutalo lwongera okwescalatinga kyokka ate nga jjukira nti n'abayeekera ba ADF nabo bongera okweriisa enkuuli buli lunaku olukya nga basinziira munda mu ggwanga eryo. Munnansi wa Congo yakosebwa, munnansi wa DRC be battibwa wakati mu mbeera eno yonna oba mu kulwanagana kuno kwonna. Okay. Okyali ku 107 akatonyeze 9 Paul FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald tuli kwa ALIPOOTA namutayika tunuulira ebintu nga ebitambula ate wali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olw'embeera ey'olutalo kati ate eyongedde okulinnya enkandago. Lwaki tutunuulira eggwanga lino nti ensonga oba okutabanguka kwa Congo kuyina engeri gy'okukosa Uganda n'okutereera kwa Congo kuyina engeri gy'okugasaamu Uganda singa eba etebenkedde n'okutabuka kwayo kuyina engeri gy'okukosaamu Uganda. Y'ensonga lwaki tutunuulidde nnyo ensonga ate ez'eggwanga lino. Tusobola okuwayaamu oba olina n'ekibuuzo ky'obuuza ku nsonga zino n'oyita ku 0759 1700 0759 1700. Kulowooza ki ekiyinza okukolebwa okuba nti eggwanga lino erya DRC litebenkera? Bw'owulira nti waliyo olutalo nga luyingiddemu nga luwaliriza abantu 30,000 okudduka mu maka gaabwe in just days, kati olwo abafudde bo babeera bameka? You never know. Hello? Yes, sebo. Uganda okadogo. Yes, sebo. D.R.Congo sikakiri. Yes, sebo. Okimanyi wano waliwo ADF mu Uganda. Nga eri mu Uganda batugamba ADF eri Congo. Okimanyi wano mu Uganda waliwo M23. Nga eri mu Uganda. Ate olowooza eririddawa. Tutegeeze. Kakati nagamba noonyako Uganda bakole ekitundu Congo beteesanga Uganda ejjafuna ebizibu ne Rwanda ejjafuna ebizibu. Kubanga otwala Congo jjukira nga tugenze Kisangani twatwala
Kabila ffe twatwala mu ffe twajjako mu Butu ffe twayamba Bemba ffe twayamba Mbusa Nyamwisi saawa zino bali Kisanga bali Kinsasa sibo kiri yesebo olowooza abani abadivayizinga Sekedi nti nno Uganda Rwanda be bali madugowa bayeekera bali betwale tuyamba olwekyo Congo borderline zonna zikyalina ebizibu okuva Luwala jangu Zombo jangu paka Beni jangu paka Uvira jangu paka Bunagana jangu paka Lusuru jangu paka ku Rwanda Gisenyiwa ezo na borderline zijja kufuna obuzibu anga Congo gye tweteekako kubanga Congo eri powerful kitegeera ekyo olwekyo tuleme kukweka nsaano ku mazzi ebintu biveeyo direct what is the problem of Congo olwekyo ye mutabani wa Kadogo okuva Migadde kale yanzeege eyo Gita Musoke Sergeant Gita Musoke bwatyo kale ensonga ndowooza muziwulidde abasajja abali ekisangani abo kati bwakubuulira ensonga akubuulira with that experience gye yayitamu n'egyamanyi hello bali kuweereza eggwanga kale ssebo bampite nakanana sinzira wano ku Nasarodi ye ssebo bali kutuusa ensonga zonna tuziwulira naye ensonga njiddizaayo ddala eri abasajja abazungu abaatemaatema amawanga ndabira ddala nga balina obutali bwenkanya bwe bakozesa nga batematema ensi zino ku ssaawa eno bwe bukyaleeta obuzibu kubanga toyinza kuddira ensi Congo obunene bwayo n'ebyobugagga byonna ebigirimu n'olowooza nti nga mu ngeri emu onoddira ensi eyitibwa Rwanda noddira akasige bayita Burundi kumpi eziringa nga disitulikiti nga 2-3 eza Uganda n'oziteekaawo nazo n'oziyita ensi ezeetongodde naye ng'ate waliwo abantu abamu abali nga Banyarwanda naye ng'ate batuuze ba Congo waliwo abantu abamu Bannayuganda naye ng'obutuuze bwabwe bwa Congo nsuubira nti gavumenti z'amawanga gano amatono zikozesa advantage y'abantu baago abatuula e Congo ne zeefuula ezibalwanirira naye nga zaagala okugyayo ebyobugagga ebyo zisobole okubifunamu okitegeera yes I see nti ye akugamba ngenda kulwanirira Bannayuganda bange oba Abanyarwanda bange abali e Congo naye ng'emabega waakyo bwadde eri ogenda okuwulira nti yabbye embaawo yabbye golodi yabbye biki kitegeera singa omutima gwakulwanirira abantu abo be bawulira nti babaagala nnyo bandibadde babajja mu bitundu ebirimu entalo ne babazza mu mawanga gaabwe ne babalabiririra eyo naye amazima kino bakyekwekamu bwekwesi kukola ki kati kyendowooza bwe kiba ng'omutima oguliwo gwakutereeza nsi abasajja abo balina bulungi nnyo obusobozi okugamba nti kati tutaddewo eggye ery'amaanyi M23 fuluma Uganda vaayo Rwanda vaayo ne bateekawo eggye ery'amaanyi erya Congo ne batereeza ensi kale thank you so much for your submission omukulu oyo ayina ensonga gyaleese that's why I like your input nga abawuliriza njagala nnyo input yammwe kubanga ebintu mubimanyi era mubitegeera si ffe babimanyi ennyo mubitegeera wabawo nekyomanyiyo okusinga nze olina gundi gyoleese zino ensi entonotono kati Burundi Rwanda tugenda kulwanira bannansi baffe abali egin but they are looking for survival because batono tebalina bya bugagga DRC is the richest country very 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 rich netumala tukozesa ebyobugagga ebiri mu Congo byokka bisobola okulaakulanya the greater region yonna nekulaakulana bulungi nnyo ebyobugagga byokka ebiri mu ggwanga erya Congo naye kati olwokuba banoonya survival tulwanirira abantu baffe kumbe eri banyagulula buli kimu kyonna thank you for that contribution hello okay 075 kuoba oyita 075 hello
omulongo Kato Henry ennamasuba mu kikajjo webale kubeera musajja muvumu n'otuuka mu kano ka weather muganda wange. That's my obligation. Kyo kye nnina okukola oba ntuuse ntya oba ntya naye nga kwokutuuka ntuuse era okuweereza eggwanga. Okay. Okay. Mulala wano. Okay. Kale n'abalala bangi. Okay. 075 075 kampeyuka abakubi nga baabo tubeere nga tuwayamu. Hello. Yes, sebo. Kale sebo. Kyeki balemesa okugitemamu. Okay. Kale. Thank you so much. Congo ekyokutema mu Congo nga bwe nakugamba nti it is one of the solution eyina okukolebwa okulabika nti Congo etebenkera era efuna ku mirembe yemu ku solution eyina okukolebwa. Era ne nkugamba mu myaka gyonna oba buli badde Congo eyo bajja gitemamu. Naye olwaleero wakyaliwo interests eza Kinshasa nga Kinshasa niwabeerawo ne interests ez'amawanga agaliraanye kubanga baagala kutula ebitundu bya North Kivu bisobola okubeera eggwanga eryetongodde naye on whose interest ebibiina by'abayeekera ebisinga obungi ebiri munda mu ggwanga erya Congo ebisinga obungi birimu emikono egy'amawanga ag'ebweru amawanga agaliraanye ba neighbor. Bw'otuuka Uganda yojja kusanga Uganda ng'erinamu interest mu bibiina ebimu osangeyo Rwanda ng'erinamu interest mu bibiina ebimu jayo Angola mugimanyi historically mu by'okulwana jayo Mozambique mugimanyi historically mu by'okulwana bonna nga balinayo interest. Kati ojja kugenda okutule mu Congo ogambe nti maze okujawulamu nga kyogenderedde kuba nti otebenkeza ebitundu ebyo oba province eyo ate oyongere kusajjula busajjuzi mbeera nti ate kati bano abalina interest mu North Kivu ate bagenda kutandika kulwanira interests ezo bagenda kutandika kulwanira bya bugagga ebyo ebiri mu ggwanga eryo. Kati weesange nti ate ebitundu bigenda kwongera kutabanguka ekyokubiri ne Kinshasa ekyetaaga ebitundu ebyo ekyabyetaaga kuba naye yinayo interest ezayo egamba we are protecting our territory, this is our territory. Kati singa ogikutula olunaku olwaleero nga wali abalina interests ezaabwe bonga bo ojja kwesanga nti wabaluseewo ate okulwanagana okw'amaanyi nnyo n'okusinga okwo okuliyo kuba kati Congo ate eyinza kutandika kulwana kweddiza bitundu ebyo ate nga bano bagamba tu protectinga bitundu bino kubanga biri autonomous kati atawo okulwana ne kwescalatinga nga bw'olaba embeera bwekyagaanya okutereera obulungi ennyo Sudaani nti Sudaani baalwana ebbanga ddene nnyo okuviira ddala erimu bajanjawiidi okulaba nga South Sudan yeekutula yokulwayo kubanga eri Khartoum yali ekyalina interest ezaayo eno mu Sudaani eno ey'amaserengeta kyatwala emyaka mingi mpaka wano 2011 juzi we baasobola okuba nga beekutula. Kati ate olaba era ne bwe beekutula ng'oggyeko okubeera nti eri Khartoum Sudaani eri ey'amambuka bo balina gy'oyinza okuyita political crisis. Politically balinamu obuvuye mu by'obufuzi olwa Omar Bashir okuba nti yali aludde nnyo mu buyinza n'atabangula institutions ezisinga obungi ezirina okudetermininga politics ow'eggwanga bwe buzibu bwe balina. However kati ate bano abeeno mu maserengeta okuva lwe beekutulako ate balina security crisis nene ekyabalemeddeko nti balinamu obubinja within munda nabo bukyalwana. Riek Machar omulaba akyalemye okuba nga akwatagana ne Salva Kiir obulungi era walabye n'okugoba baminisita okwabaddeyo. Kati ndozo olaba awo nti South Sudan yeekutulamu naye nga waliyo abalinayo interests ezaabwe. Era olaba nti kasita yamala okwekutula nefuna independence ate okulwanagana munda mwennyini ne kutandika.
kati bana abalina interests ezaabwe ne balyoka ate batandika okusindikayo amagye gabeerenga gataasa wakati mu kutaasa bali mu kukeepinga mu protectinga interests zaabwe bigendererwa byabwe munda mu ggwanga eryo erya South Sudan kati ekyalemye okutebenkera okuba nti etebenkedde bulungi ekyalina security crisis. Remember tennaba kuyingira mu political crisis ate nga naye eteeka okuyingirayo era ojja kulabako okuwamba okujjako gavumenti mu ggwanga erya Sudan y'amaserengeta kujja kubaawo bakyali mu security crisis. Kavuyo ka byakwerinda kusoomozebwa kwa byakwerinda tebannaba kuyingira mu politics and those are the steps zemulina okuyitamu okulaba mutuuka ku democracy. Balina okutuukako bamala okutebenkeza ebyokwerinda ate bagende mu kavuyo ka politics awo nabo balyoke batandika okuvuya mpaka emyaka n'emyaka paka lwe banaatebenkera slowly by slowly. Lwaki nti kubanga beekutulanga waliyo interests eziyingiddeyo. Tanganyika yagenda ne yeekutulako Zanzibar ne yeekutula ku Tanganyika without self interests, without foreign intervention. Akazinga ka Zanzibar they are okay, they are doing well. Neno Tanzania eno yava mu Tanganyika naye politics wayo eri mukola byayo nabali bakola byabwe kubanga tewaliwo foreign interests. Lwaki Zanzibar yeekutula ku Tanganyika mu kiseera ekyo? So kyekyo muganda ng'ekiri mu DRC ne bamala bagikutulamu olwaleero ate oyinza okulaba emmundu gy'obadde tolabangako munda mu bitundu kuba waliyo buli omu abalina ebigendererwa ebyabwe si byakutebenkeza Congo. Si ku Congo nti etebenkedde wabula bo ebigendererwa nga byabwe. Hello kale sebo iye sebo we Katosi kikyaganye tebannaba kitwala Bakhmut tebannaba kubanga bakyeddiza nga bakitwala. Nalabyeko wano akulira Wagner Group bamachineries abo abalwanira ku ludda olwa Russia yavuddeyo n'ategeeza nti twetaaga ebyokulwanyisa ebirala. We are advancing well. Tuli mu kusembera bulungi nnyo ensonga tugikwasizza maanyi naye twetaaga ebyokulwanyisa eby'amaanyi kubanga ate resistance gye tusanze si gye tubadde tusuubira. Tubadde tusuubira nti Bakhmut genda kuba kuyisamuka mu kiseero naye tusanze mu some bit of resistance but we are moving well to take over Bakhmut. Yeah. Hello. Kale sebo. Nawe gye balekeeyo. Nkale. Nkubye nga nze nina kumanyirivu bungi nkoledde mu bitundu ebyo. Very great. Kyenjagala ekyo. Naye ng'ekintu ekyasooka. Rwanda yali nsi nnene nnyo. Rwanda ne bajja bagitemako Kagera ku saidi ya Tanzania. Yeah. Abo Banyarwanda abali eyo. Yes. Ne bajja basala abafumbira Rwanda. Leke yona nkani Kivu province eyo gy'owuli Abanyamulenge Banyarwanda. Kivu yonna Banyarwanda era nga bagambye nti bano abatema abazungu bennyini batema ne interest zaabwe. Era mwe bwe mugamba nti mbaawo bano bantu kumanda biki ebyo bitono nnyo interest z'abantu n'ebintu ebikola amasumbi kibiri abali eri abakinyako ebintu ebyo. Ne Secretary General ndowooza yasooka owa UN yafiira mu Congo. Yes. Wegamba kinene nnyo ate mwe kyetulowooza katulowooza bino mbaawo ebyo bitono nnyo ku bugagga obuggyibwa ku Congo era abazungu bataagala interest ekole ki interest yabwe bavwako. Okay. Obuzibu si Congo yennyini obajja ate n'ekyokubiri Congo ne batagiwa amagezi kukola magye. Tolina bw'oyinza kugamba nti Congo ejjalwanireko Uganda nga Uganda ina amagye agasobola okukuuma waayo. Naye njagala okutegeeza mbadde mu Congo ebiseera binene. Omuserikale wa Congo ne w'okuba baafu wansi asuula emundu n'adduka. No training at all. Olidde tebalina yadde n'akatono uniform bazijja mu deni basuula ne badduka. Congo nebeera bw'otuuka Arua Congo. Olidde Arua Congo n'ojja n'otuuka Goma Congo. Goma gy'olaba Goma eringa Busia. Tewaliwo njawulo tewaliwo kivuga kwawula na bisaakaati. Yes. Tewaliwo nsalo nti yiino n'omaanizira ndi onoonya teriiwo ku Rwanda.
Rwanda gyolaba terina mwanyi naye Rwanda efulumya mwanyi ziyibwa Kivu tusomye nokusoma nga kuba driver olidde terina mwanyi Rwanda erimu mwanyi obanga omanyi Rwanda njimanyi kuba olutawo lwona olw'Rwanda ndukozeemu nze badde nkola mu World Food Program mmanyi abantu abo bulungi nnyo obuzibu Congo esooka efuna amagye agaayo amagye oba wandika miliyoni 2 oba 3 jukira nti Congo saidi ya Congo eri Congo endala waliyo omwalo eri Brazzaville naye tesobola kukosa mwalo okusapootinga saidi emu enguudo tewali yadde osanga Congo gyosanga n'ennyonyi etambuza emipiira egyagala okwabika abaleeta amenvu nga baleetera mu nnyonyi okuleeta awo eggoma abantu temumanyiyo ku Congo eno bulungi naye Congo ngazi nnyo ekisuukiridde ekiteetaagisa ekyokubiri abazungu bakola interest yaabwe kusima byabwe gaggoogo babeere nti tewali kiryawo nti oba abantu banatebenka era tebaagala butebenka ku kitundu ekyo nzalira naawe zefala okukisira nkoze mu World Food emyaka gisoba mu 2 nkoledde Congo nkoledde Rwanda nkoledde Sudani nkoledde nkoledde mu bitundu 19 mu Afrika nazikolamu singa Museveni agenda nayita waggulu naye nga ntuula nemanya kyebaagala kyebalya kyebanywa that is it Congo awatali kukola magye gaayo ne gabeerawo tosuubira era Uganda okugendako e Congo ate baba bafunyeko buyambi abantu bayowulyanga balina essanyu kubanga wali kintu kyanya buli omu ali ku lulwe ensi erimu emmere ensi erimu embaawo ensi erimu golodi buli kimu kyonna kiri muli byakulya byaki naye disorganization eriwo Congo tesobola kwekolera kintu kyonna ate Rwanda ngazi toyinza kutula mukadibu abantu bakugamba nti eno abafumbi abali eno awo kintu kigatte tebayita nti eyo ggwanga luba lulimi omufumbira n'omunyarwanda ow'Rwanda n'ono gwe bayita omunyamulenge n'abaana abaikalabu abatanzania bonna boogera lunyarwanda lulimi olwo lumo naye ng'obugazi bwabwe basinga ne Kenya obugazi singa oba obatadde nti tunoonye Rwanda weeyita Rwanda esinga Kenya obugazi erimu Uganda ezisoba mu 3 kati abantu abali awo nga waliwo interest z'omunyarwanda eno naye ng'ate abali wali banyarwanda simanyi bw'oyinza kubikola kugamba nti kugamba nti Rwanda olwa interest nti abantu bange bali naye mu butonde bwennyini abazungu baakutulamu Rwanda emirundi mingi ekyo muganda wange nze sitosobola okukisira mukoledde World Food ebbanga ddene era mmanyi ebintu byawo mbimanyi nnyo n'olutalo lwawo n'entalo zonna ezibadde e Burundi battagonde byalimana nga nze ndi mu Kigali bijambi okutandika nga byonna 9 n'okuvaayo okudduka nga babiseeno nti twafadda nga bwe tulifwe mukulu Faruku yesebo njagala onnoonyeeko ku ssimu yange 07 sooka oleke kankuweere kubanga nsina bwe mpandiika halo yesebo kankuwe yange 07 nkwe MTN yatero yonna 0782 0782 41 52 neyanziza kale hello waalaikum salam kale taata yesebo kakati ensonga y'Rwanda esimulira Rwanda nga Rwanda genda mu bantu babugawaajo eby'abanene era ngaoyogedde eby'abazungu Rwanda bona mugamba okuteesa mutule ku meeza okuteesa kujja kubanga kwe Nairobi tuteesa eno mundu gwekatuteesa n'okusembera era baba tuteese babikiriza kuwulisa abantu naye nga tageti yabo twagala emala kuguka ekyo kyakibabuulire emuli embuuza ejja kumala kuguka tageti
byabo abanyarwanda ejja kumala kuva omuganda teyesimba wantu n'abulemererwa kati Kagame tuleke kutuulira Kagame tutuule tumagoza Kagame ebyo Europeans bamanyi nti Uganda tesobola kuva nti yagala kulwanyisa Congo tujja kulabika bubize balina okukozesa bano ba Africans ba neighbors era emundu zemulaba Rwanda tekwata mundu zaayo ezo mundu ziba mpya kuva mu bazungu ku revocation munambuuza ezo mundu ziba mpya ebyefu ezo zirwagundi namulenge baanieke baani bona abona bona abazungu abateekateekamu emikonokono zemulaba abo yoko omuzungu omusota ogw'emitwe ebiri omanye emese bweruma eneruma bwefuuwa bwekuluma buneefuuwa kati omuzungu ye bwati omuzungu si muntu mwangu nnyo nekirungi nze wafate abamanyi nnyo nze abamanyi nnyo abazungu abo era bamubuuza omuggo gwavayo gwalaga wanaayo nobody yagendayo kobuto omuggo yaguzayo mu 68 kulembeza Uganda bagendeko nga agiye omuggo boto naye yagenda omuggo yavayo n'omuggo kati abwegendereza ebintu bino biwanvu okutuulya Rwanda no not Rwanda alone mabega wa Rwanda mabega wani abasajja gyebali kutuulya nga indirect inshallah wagala nnyo olunaku olungi kale enza teyanzeege. Wow, thank you so much for your submission. Banantu muwulira bwino. That's why njagala nnyo okuwa platform omuntu owa bulijjo. Era singa n'abakulembeze babadde bawuliriza abantu aba bulijjo eggwanga lyaffe lyandibadde litambula bulungi. People have ideas, people have opinions. Balina ideas ennungi esobola okukulaakulanya eggwanga. People are traveling. Omukulu wali Faruku aina statement gyakoze naga nti abakulembeze bano bayita waggulu naye nze Congo njitambuliramu wansi mu bibira ku luguudo nendaba abantu bali batya bali babeera mu mbeera ki. So I can make comparison between Uganda and Congo because mbabeeramu ninjogera nabo. So this is kino kireme comment nze ebintu emu waliwo ebintu emu byenkola naye nga mbikola let it be a lesson nga njagala kibeera on a broader way, on a broader perspective. Kivula nze semalirira mu bintu byenkola. I'm normally mbeera nnyo mu bantu nenfuna ideas nenfuna opinions nenfuna analysis y'abantu singa n'abakulembeze muwuliriza abantu aba bulijjo. People have ideas and good ideas. Antu bategeera. Hello omwange sebo Gawa kwetonda ekibuuzo kimazeeko ebbanga ddene naye ng'omanye essimu y'okuyitamu naye olutatutu abakuba tuli bangi. Naye nsuubira kugifunamu kyembuuza. Abasajja abazungu bano wadde tuba tunuulira ne tubalabanga nti be balina okutuweezaawo, be balina okutuyamba, be balina okutuwa obwenkanya. Essaawa eno ensi yonna amawulire gonna gavumirira Russia kyeyakola ekyokulumba Ukraine. Waliwo ekintu ekyefaananyiriza naye ng'ate kyo kimaze emyaka n'ebisiibo eky'abasajja Abayisirayiri okulumba Abapalesitayini. Manyi nga Palesitayini ensi simanyi oba nkimanyi mu bukyamu. Ne Isirayiri nkimanyi nti nsi. Naye bwe nagenda okutunula ku world map simanyi oba essimu yange ye yakiremwa yalemwa okundaga maapu ya Palesitayini ku world map. Buli lunaku olutya ogenda okuwulira Abayisirayiri balumya Palesitayini ne bawamba Gaza. Bwe bavaayo okwogera bwe kisukka amawulire ne gakikuba bagamba mulekerawo mwanaye mulekerawo okulwana Isirayiri weetudde tedda mabega okitegeera. Ne wayita ebbanga ne kibanga ekiwola ne kiddamu Isirayiri neekuba neewamba ebitundu ebirala okitegeera. Obuuza waliwo puroguramu engenderere nti bakikola slow but sure nti Palestine olwaleero weeri naye katugirye mpolampola buke ku makyanga ensi ya Palestine. Babanga obwenkanya we buli ng'ezitambula. Lwaki abasajja bano tebatubone tumanyi oli nsi tetukyakuza mabega oli ensi kirimaanyi ku Palestine. Naye katuteekawo redline byotutte kale bitwale naye tusukka wano beera wano ekoma wano ne Palestine ekume wano. Ekitegeera. Nsaba kuntangaaza buzibu ki obuli awo ze bampiteera kalala nsonyiwa okudda naye nga kibadde kinnumye.
kale okay neyanze kamalo kola bwenti bagaye man zikanchivemu tujja kwegwako Richard mbali na kyegamba tofaayo tujja tandikirawo kasita ngena kulaba enkya siwe kiri ekituufu ne mbali na kyegamba tutya tuli fenna mpuliriza Richard mbali kyagamba twekala kusazaamu mboozi nyiga star emu noti star 2 oba kozesa my MTN app ofune MTN freedom bando ezitalina komo kati nyumya n'eddembe ku MTN awamu teri kitulema MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa weewala abafere MTN ekubira ku noti 3 noti kwokka bafune ku namba yaabwe tali yakusasulira eya noti 8 noti 222 ebitundu bino ebya Palestine muganda wange katutunulira okuva mu mwaka ogwa 1517 okutuuka mu 1917 ebitundu bino ebya Palestine byali bifugibwa oba byali wansi wa Ottoman Empire era nga bifugiddwako groups ez'enjawulo ezitali zimu waliwo ba Assyrians ba Babylonians bafuzeeko ku bitundu bino ebya Palestine ba Persians ba Greeks Abagreek Abaromans Abaromania nabo bafuzeeko ku bitundu bino ebya Palestine ba Arabs oba Abawarabu nabo bafuzeeko ku bitundu bino waliwo betuyita ba Turkeys abatake nabo bafuzeeko ku bitundu bino ba Egyptians oba ba Egypt nabo bafugako ku bitundu bino kuva ddala mu myaka egyali ku 5 eyo babaddeko nga bafuga ate ebitundu bino ebyenjawulo olunaku olwaleero Palestine kitundu ekiri mu Eastern Mediterranean region bajunzo okuyita Mediterranean Sea mu bitundu ebya Eastern ye Palestine era nga mulimu ekolebwa ebimu ku bitundu ebya gye tuyita modern Israel olunaku olwaleero kwoteeka ne territories oba ze bayita Palestine territories eza Gaza Strip eyo yeri okumpi ne coast of the Mediterranean Sea kwoteeka ne West Bank yeri mu bitundu ebya west of the Jordan River eno yo Gaza Strip eri along the Mediterranean Sea ate West Bank eri mu bitundu ebya west of the Jordan River oba omugogo gwa Jordan bye bitundu bino ebya Palestine olunaku olwaleero kaakati ebitundu ebyo ebimu ku byo byowulidde ebiri the modern Israel parts of the modern Israel byebyo ebimu ku biri mu kulwanya Abayisirayiri n'Abapalestine era Isirayiri yakwata ebitundu bino okubyeddiza mu mwaka gwa 1967 kyetuyita observing the whole of historical Palestine Israel nejja ne yeddiza ebitundu bino eby'ebyafaayo ebyali ebya Palestine neekwata negatta ne territories ezimu ezaali eza Egypt n'ezaali eza Syria nejja neziteeka oba nezigatta ku bitundu ebya modern Israel era olutalo lwaggweera olwo olwa 1967 ebyo byonna teyabikola mu mirembe yabikola wakati mu lutalo mu kulwanagana okwaliwo n'ebitundu bino ebya Palestine kwoteeka ne Isirayiri ng'eri mu kuzimba kye bayita modern Isirayiri eriwo olunaku olwaleero era olutalo lwagenda okuggwa bakwata Abapalestine 30,000 abaali mu bitundu ebyo ebyali part of the Egypt and Syria nga mugambye nti Isirayiri Palestine yafugibwako the Syrians Egyptians n'abalala nebakwata nebajja mu maka gaabwe mu bitundu ebyo ngegamba this is modern day Isirayiri olunaku olwaleero ebitundu ebimwe byali bisemberedde ebitundu bino ebya Jordan kwoteeka n'ebitundu ebya Egypt ebyali wansi wa Isirayiri wansi wa Palestine naye nga bifugibwa ba Egypt kwoteeka n'Abasiriya era abamu ku bajjibwa abasengula okuva mu amaka
kale kanziyite homes nga bwolabera ebiriwo olwaleero historically bwe bizze bibeera nti Isirayiri esindika amagye ne gadestroyinga sijja gayita maka ne gadestroyinga homes of the Palestinians nga bwolaba nti bajja ne balumba ekibuga wali mu Gaza ne bakuba ebizimbe byonna ne bikka ku ttaka amaka g'abantu gonna ne bagasaanyaawo mu ngeri bwetyo ekyo kizze kibeerawo nga bwe baakola mu mwaka gwa 1967 nga bali mu kudisplacinga oba bali mu kugoba Abapalestine abali mu territories ezimu ezaali wansi wa Egypt ne wansi wa Syria. Era okuvawo Egypt Isirayiri nekyusa the geographical location ey'eggwanga lino erya Palestine. Nekyusa the geographical location ey'eggwanga lino erya Palestine. Yensonga lwaki olunaku olwaleero oyinza okulaba nti Palestine terina weeri recognized as an independent country somewhere. In some instances this is intentional bwe bakikola kubanga bagamba yewaŋŋamya yatwala ebitundu ebimu ebya modern day ebya modern Israeli ey'olunaku olwaleero. History oyo muwanvu kyetaaga nga tuvudde eri mabega nga tuviiridde ddala eri mabega ne tujja nenkulaga obuvo bw'embeera kubanga balwanye birimu eddiini birimu enzikiriza birimu ki okubeera nti Isirayiri ne Palestine bali mu mbeera gye balimu olunaku olwaleero. Naye nga bw'olaba nti njagala oddeyo noonyako ku gye bayita Balfour Declaration. Balfour Declaration eno yakolebwa gavumenti ya Bungereza mu mwaka gwa 1917. British government yayisa gye bayita Balfour Declaration. Teekamu ekigambo BAL ne FOUR Declaration eyayisibwa gavumenti ya Bungereza egenda kulaga how engeri gye bakuriyetingawo Palestine kubanga bagiteekawo ne bakuriyetingawo ne batondawo ekitundu kye bayita the national home for the Jewish people nga kyabajuu mu Balfour Declaration yateekebwawo Bungereza 1917 ne bagiteekawo ng'ekitundu ekyo baji national home for the Jewish people ekitundu ekyabajuu. Jjukira wali okuva mu Sematalo okuviira dda mu Sematalo ensonga zino mpanvu. Ojjukira twali twakava mu Sematalo wali ojjukira olutalo olw'Abagermany gundi eno mpanvu muganda wange okujja wantufunye programu nga yaayo ku bwayo ye okukitegeera obulungi ennyo nina kuva eri gye byatandikira eyo wonnyene emabega abaju Bungereza ejjeetya okubiyingiramu n'ekola Balfour Declaration eyo okurecognizinga Palestine akatundu ako nti kati ako abaju we babeera kiki ekyali kibaddewo ku baju n'ebirala ebiringa ebyo. Kale nja kufuna obudde twongere okukitemaatema. Kale gereke tutabadde ntubadde ku nsonga eyo njagadde kuyitayo ko buyisi muganda wange okuddamu. Hello Sebo. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Kale taata. Olwamita Imam Siraje nesimye okuwuliza. Kale mukama wange. Kakati ensonga y'oludwako ensonga ya Congo. N'Abayisirairi. Oleka ku nsonga ya Isirairi ekinjukiza. Program Abanyarwanda bano. Nabo bava mu zzadde lya Isirairi. Okay. Baba Isirairi. Wabula nti wano Great Africa wano tuteekeddwa abantu babateekeddwa okubeera n'obugendeza nti bano bazimba territory zaabwe bazimba empire. Okay. Banoonya okusala ku Congo banoonya okusala ku Uganda kyoba olaba nti yo wa Tanzania yabalabukira n'abagoba n'abagoba yewe naye program bagiyingiddewo ey'obufuzi. Okay. Kyoba olaba nti kyewuunyisa oli bw'avayo n'agamba nti mu population ya Uganda Abanyarwanda tuli milioni 15. Netubuuza nti analysis yagikoze ddi naye nga programu eyo bwetubweri nti balwokubaza ku zzadde lya Isirairi ku baana ba Isirairi banoonya okuzimba empire zaabwe okulaba nti bafufumya amawanga gonna ge bagenda bayingiramu. Ekituufu kiri nti okuziyiza Congo okuba abayeekera kibi. Oba toyinza kubeera nti omuntu akulumbya waka ne baggaana omukuba.
ate nga n'akumbye essimu nansi Kongo kuba abayeekera ddembe lyayo nga wala Uganda bweyina eddembe okuba abayeekera bonna abeera bagirumbye okuvaayo okukoma ku Kongo tokuba abayeekera obeera olina kyoyagala okuyisaawo naye nga weefudde ataasa nga otaasa ate munda olina gwowagira n'olwensonga eyo kyekigambo kyange bana abantu bateekeddwa okubeera abeegendereza Uganda ne Rwanda bateekeddwa okubeera nga babeera basaale mu kuba nti ensonga zino Kongo beera kutereera bano bateekeddwa okuva mu nsonga zino n'olwensonga eyo inshallah kweyanziza puroguramu eyo barakallahu amina Neyanzege, what a submission. Thank you so much. Thank you so much for your submission. Yes, it has been so insightful. Yeah. Walina okubeerawo obwegendereza waliwo empire ezimbibwa ekyo nakibagamba n'emabega nzize nkyogera waliwo empire ezimbibwa we must be very 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 careful because olaba nti waliwo tribe ekola dominance in different countries. There is that tribe ekola dominance mu different countries. Ate nga dominance gyekola ekolayo presence eya lifetime nosanga nti egindi gyebali nga gye bazaalibwa bakugamba tuli bagundi naye ate twazaalibwa wano ffe tuli bannansi ba wano naye ate tuli bagundi temutuyita bagundi we babeera kugamba you see that logic nange that's how they take over the countries. That is how they take over the countries. Nabine ebyaba Palestine ndowooza olaba engeri gye Israel engeri gye yajja ezimba bw'otunulira ebyafaayo ebyo engeri gye yajja ekizimbamu okutuuka olunaku olwaliro okutandika okukayanira ebitundu ega bino byaffe yakizimba kuva mabega historically kati Abapalestine olwaliro they have to use force okulaba nti babirwanira bano bakozesa bwongo okuzimba ogamba bino ebitundu by'e Gaza Strip byaffe ebya West Bank bino byaffe bakozesa bwongo kati bano balina kukozesa maanyi bambi okubirwanira ogamba no this is our country baba gamba no this is just a territory it's not a country kiragiddwa wanti it is a country it is just a territory mugenda ogenda mu Zimbabwe nga Palestine bakataddeyo nga ka territory nga kituufu bazimbisa bwongo kati bano balina kukozesa maanyi okulaba nti beerwanako God. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Mulimi Ekojja. Ani tata? Mulimi Ekojja. Yes sebo, abekojja bagamba ki? Babadde balungi enkubeetodde. Amina nene ekodde kufudemba. Akati mbadde mbuuza. Omukulembeze wa Tanzania zaalibwa Tanganyika oba Zanzibar. Nekirala. Enki? Omukulembeze wa Tanzania. Azaalibwa Tanganyika oba Zanzibar. Okay. Nekirala. Koliyani era aliddawa. Okay. Okay. Neyanze. Alnai. Koliyani era aliddawa. Anangi waliwo ebuuzeemu nga uza ati nkugamba aliddawa nga n'abatugamba nti bamulwanyisa nabo tebamanyi gyali. Nabo tebasobola kubuulira kituufu nti ali wano oba ali eno oba kati wa wano oba kati twamukwata oba ali eri tewali ayinza kuba nga akubuulira ekituufu ali luddawa. Okay, kiri ekya president wa Tanzania aliko olunaku olwaliro omukyalo oyo Suluhu president wa ggwanga eryo Samia Suluhu Hassan president wa ggwanga eryo ow'omukaaga aliko olwaleero kyobuuziza omukyalo oyo yazaalibwa Zanzibar mu kitundu ekimanyiddwa nga Sultanate of Zanzibar gye yazaalibwa jjukira bulinga bwakabaka obwa Sultan kati waliyo gye tuyita Sultanate of Zanzibar gye yazaalibwa mu mwaka gwa 1906 bali bakyabiyita Sultanate of Zanzibar nga ebitundu ebikyali mu bwakabaka nga si tebunaba kugenda mu republic nga bweri olunaku olwaleero gye yazaalibwa mu mwaka ogwa 1906 mu kitundu ekimanyiddwa nga Mukunduchi gye yazaalibwa mu tawuni emanyiddwa nga Ungunja Island ku bizinga ebyo eby'e Zanzibar. President wa ggwanga erya Tanzania aliko olunaku olwaleero gye yazaalibwa ono Samia Suluhu
Hassan muganda wange ndooza nkuzeemu. Hello mukulu sebo okitukoledde bannange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mutya Elias Mabanda Butambala. Yes bo Mutyaba Elias. Akati mbuuza Kongo Uganda biki ebyo waliwo byekugambiremu awo Kongo ebafuna erina bitalo mu Uganda era byekutibwa nti Kongo erina bye Kongo wega erina ekizibu kyonna Uganda erina kyekutibwa oba Uganda Kongo eba erina ekizibu Uganda erina kyekutibwa biki ebyo byetukotebwa kubanga ntondabanga Uganda wetuuse bakubanga abakulembeze abatukulembera awo bemesale okuba nti beeterezaamu ndaba nga buli kimu tukiina kati byetabonyenyeremu awo nekirala ye gundi Uganda biki byeyegomba ku nsi endala okuba nti eterezaamu kati byesaana okwegomba ku nsi endala okuba nti yeetereza okuba nti buli esanyusa bannayuganda sigaze Mutyaba Elias Mabanda mu Butambala mu kubano bali kuweereza bulungi kale taata Mabanda mu Butambala kuume kale tweyanzege Mutyaba Elias ku Mabanda e Butambala webale kubanga atotaddeko bonna Butambala bonna bandabire abawo mu bulo bandabire nalikawo mu bulo ngenda kukomawoko ku nsonga za muganda wange Sulaiman Tamale yafunira obuzibu eri ku mugwanga erya United Arab Emirates tukawawo mu bazadde be ng'ennaku bambi nga si birungi ekigenze ewala. Kale biki Uganda byerina okwegomba ku mawanga amalala bingi byerina okwegomba. One, democracy. We are saying we have democracy naye what we are having is a shadow democracy. Uganda gwerina democracy owekisiikirize wakwogoma mu bwewogomi wa kigumaza wa katambaala ku maaso naye nga it's not that real description of democracy engeri gyalina okuba nga atambula ekyo Uganda erina okukyegomba ku mawanga amalala engeri gigatambuzamu democracy waago. Rule of law enfuga ey'amateeka ekyo kirina okukuppebwako ku mawanga amalala engeri gigatambuzamu rule of law oba enfuga eyo ey'amateeka balina okikoppa. Respect of human rights ekyo nakyo kirina okubeerawo. Economic planning of the country for the country tukyalinamu obunafu bunene nnyo mu kupulaningira oba mu kuteekerateekera ebyenfuna ebyeggwanga engeri gye tulina okuteekateekamu eggwanga mu byenfuna awo tukyalinawo obunafu tulina okukoppa ku mawanga amalala ne tutunuulira nti in every area wabeerawo kye tuyita priority ekyokusimbako essira kirina okubaawo ekirina okukikopa ku mawanga amalala n'ebirala bingi developmental planning engeri y'okuteekerateekeramu enkulaakulana tuli ku economic growth naye tugamba nti tuli ku economic development. No, you cannot develop before you grow. We are growing as a country. Tukula bukozi so si tetukulaakulana tukula bukozi bwe tumala okukula ntutuuka ku mutendero ogwo then walinga tuyoka tutandika atukulaakulana tukulaakulanye ebyo bye tukuze nga tulina oba bye tukuzizza bye tukulaakulanya ne tugamba nti kati tumaze okutereza ebyentambula kati katukulaakulane tubeere n'enguudo ez'omu ttaka katukulaakulane tubeere n'enguudo ez'omu bbanga katukulaakulane tubeere ne train eziwenyuka obuweewe eziyita mu ttaka ez'amasannyalaze abantu babeere nga batambula bulungi naye nga mumaze okukula ne muba nti mulina enguudo ezibamala. Yes, kati okulaakulanya ti luno oluguudo kati terukyatumala kati wano waggulu wano lwe twakola luno kati ate tulusimemu olulala munda mu ttaka omuntu ava e Kampala atuuka emukono ng'ayita wansi mu ttaka ng'ayita wansi ate aleme kutaataaganya ono agenda ku nsala emalaba yayite waggulu naye nosanga agenda wali ava wano okulima ng'agenda wali akutta emimmonde gye alinya takisi egenda ku nsalo emalaba bali bagenda oli bafuluma ggwanga naye ono agenda